Sebo ne banjabo mbalamusizaako mwenna gye musinzidde okuba nti mundaba amannya agali bapita mindset. Nina obubaka bwe njagala okuyisa bubaka butonotono ku kiki ekigenda mu maaso. Bannayuganda saagala mu buzaabuzibwe, bannayuganda saagala mulimbibwe, especially Abaganda tetwagala mu buzaabuzibwe. Abantu balina okutubuulira amazima ku Kyakabaka, tebajja kugatubuulira kubanga mafia yali Mengo yonna n'agimalawo. Kano si mawulire nti nze nzekka kimanyi, abasinga obungi ekintu kino mukimanyi. Tetwagala tubuzaabuzibwa. Waliwo ebifaananyi byafulumidde eggulo ku mutimbagano nga biraga nti Kabaka yabadde mu supermarket mbu yabadde agenze ku shoppinga. Ebifaananyi ebyo bikadde. Mafia ajja kukozesa amakubo gonna. Mafia ajja kukozesa amakubo gonna okugezaako okuteekawo embeera bwetasasamaza bantu. Kabaka tali bulungi era nkowoola Obuganda obw'Ebungereza, Obuganda obw'omu America, Obuganda obw'omu Canada, wonna Obuganda bwe buli tubakoowoola. Tetulina kussa kigere kubanga Kabaka waffe ye buli kimu kyaffe. Our Kabaka is everything. Kabaka waffe ye buli kimu kyaffe. Eggulu mujja kulaba n'obutambi obulala bajja kubugattagatta bakulage nti Kabaka yabadde mu gym. Oyo Kabaka gwe walabye mu supermarket eggulu ku mutimbagano, oyo ye Kabaka gwe walabye Lujuzi ng'atambula. Oyo Kabaka gwe walabye Lujuzi ng'otambula. Abantu bonna amawulire kasagatandika okutambula era wawulidde nti ne social media bagitaddeko ba propagandist, abantu abajja ne batandika okukyusa amawulire naye ng'ate amawulire ge twogera mawulire ga ddala. Tetuna kitwakoze oba kyetwa manufacturing nga kyaffe. Ebintu bye twogera gye biri birabibwa n'amaaso gaabwe. Abantu Kabaka waabwe bamwagala. Abantu Kabaka bamwagala. Tewali bintu bye twogera bipya. Kabaka tali bulungi, tuze twakyogeddeko bwogezi. Mengo nevayo negamba atabamu ne bagamba nti ali bulungi. Oyo Kabaka gwe walabye ali bulungi. Tuleme kubuzaabuzibwa Baganda bange. Tuleme kubuzaabuzibwa. Mafia ajja kukozesa ekintu kyonna ng'olaba baggyeyo obutambi bwe baggyeyo nti Kabaka yabadde mu supermarket ng'agenze ku shoppinga. Musimanyi mu capital shop, simanyi nti ndaluddawa. Ebyo bifaananyi bikadde. Ebyo bifaananyi si bya kaakati. Era tukowoola Obuganda bwonna bwe buli. Obuganda bwonna bwe buli. Oba buli Bungereza, oba Buganda buli mu America, Kabaka bamutuwe tumwejjanjabire. Mengo Kabaka mutuwe tumujjanjabe. Bwe zibanga ssente teziriwo ne nga te ssente muzirina. Tetujja kulekerawo kwogera ku nsonga za Kabaka. Tetujja kulekerawo ku nsonga ziruma abantu. Tetujja kulekerawo kwogera ku nsonga zirimu magezi. Ensonga enzigenda okutaasa Obwakabaka baffe. Tetujja kulekerawo kuzoogerako. Tugenda kuzoogerako paka. Kubanga tuwogera mazima gajja tufuula ab'eddembe. Amazima gajja tufuula ab'eddembe. Tetuli bantu basiru. Tetuli bantu basiru. Ntuba bye twogera tuli balaluba twanyweddemu ku mwenge tetubitegeera. Nedda. Tetwanyweddemu ku mwenge kuba ekintu kyonna kirabibwa buli muntu yenna. Mafia era kyova olaba nti agasegase obufaananyi bagasegase. Akavidiyo lwaki bakafulumya okutulaga nti Kabaka ali mu supermarket? Lwaki balina okutulaga nti Kabaka ali mu supermarket? For what reason? Okutulaga nti Kabaka ali mu supermarket. For what reason? What are they trying to justify? Bagezaako kujustify nga ki? Kabaka tali bulungi. Mengo tukimanyi mafia baba maamira. Naye Kabaka singa atuukibwako ekintu kyonna Mengo awo. Tukyogera kino nga kiriko. Singa Kabaka atuukibwako ekintu ekijja okuva mu mpale y'ebiraka, temulaba nti abantu mbadde mugamba simanyi Museveni ayiwa bitanka, simanyi Museveni ayiwa manyi. Naye singa Kabaka akeera ku makya ne bamubikambwa afudde. Naye nga Kabaka afudde negligence. Kabaka si musuubuzi nti Kabaka alina kugenda Nairobi kusuubula. Kabaka can afford any treatment in any country. Ekyo wala twabagambe bate musobola kulabirira Kabaka. Kabaka mu mutuwe. Fa abali eno tujja kumutwala mu ddwaliro. Abaganda balina ssente. We have money. We have the money. Sente tuzirina. Kabaka tujja kumulabirira. Mu ndabirira eno gye tulina okumulabiriramu. Ne tulekerawo okubuzaabuzibwa. Baleme kubabuzaabuza. Mengo ba mafia bagimaamira. Temujja kufuna mawulire matuufu kuva Mengo.
temujja kufuna kituufu okuva ku radio station ya Uganda yonna oba media house ya Uganda yonna kubanga kibataagala mawulire kutambula nnyo kubanga mawulire gatambula nnyo aga Kabaka era n'amawulire ojja kulaba nga bagaganya okuddamu okuba ebifaananyi bya Kabaka okutambuza ebifaananyi bya Kabaka ne twakisanyukidde nnyo nti n'abantu abadde teboogera kati batandise okukiraba mwatandise okukiraba abantu baagala obwakabaka bwabwe abantu basobola okukola ekintu kyonna okubwakabaka Peter Mayiga tukusaba olekulire obwa prime minister ekikuyisa kamala wa byonna wa Buganda olw'okuba osobola okumala ensonga zonna eza Buganda okubuulira abantu nti Kabaka mulwadde obuvunaanyizibwa bwo nga Peter Mayiga kati kyekikuyisa kamala byonna nga tosobola kumala byonna abantu bonna ba prime minister bagundi balwala bakabaka b'ensi yonna balwala kyetujjawo nti Kabaka asobola okulwala ekyo tetwagamba nti Kabaka tasobola kulwala wabula our point is nti Kabaka afuna obujjanjabi tetwagamba nti Kabaka kizibu nnyo Kabaka okulwala Kabaka muntu asobola okulwala magulu nnyo asobola okulwala our point is nti afuna obujjanjabi era amaze ebbanga kinga mulwadde kyetugamba tetugamba nti Kabaka tasobola kulwala kubana nalina abantu abamu bedala binga bagamba mbu abasimanya abantu abavumba avudde simanya abajiga gwe ba gavumenti mulabe kya Kabaka ekyokulwala si kikulu nnyo ate lwaki mukiteekako embeera nti ate mulamu bwe banga mulamu then presenting bwe mu bantu balete dokita amukebere yes ekyokulwala Kabaka asobola okulwala but point yaffe eri nti afuna obujjanjabi obusingako ku bwabadde afuna bwabanga abadde afuna obujjanjabi abantu bategeezebwe kubanga n'Ebungereza ne wonna wali awali obwakabaka abakabaka balwala ne balina babayita official communicators abantu communicatingira abantu ne bagamba Kabaka yalwadde Kabaka mulwadde Prince wa wano yafudde yabadde ne myaka 9 bategeeza abantu bagenda omukola kibayita hip operation nti waayo omusajja yamenyese ki yamenyese akabengo bagenda kuddamu kutereza akabengo kibayita hips I don't know wabana official communicators prime minister kikuteekebwawo kyobola nti bakuyita kamala byonna wa Buganda ekikuyisa kamala byonna wa Buganda nti omala byonna osobola okutwa kibayita official communication and this is what people are faulting you for my God abantu bakufaultinga lwekyo you have failed to do your job oli mu kutambuza misimanyi mitija mmwanyi simanyi muli mu kulonkinga bisaakaate ekikuyisa kamala byonna wa Buganda nti osobola okumalawo ebya Buganda byonna osobola okutwa kibayita official communication neko official communication yamwe eri mu naganaga kubanga omuzindaalo olina abantu abakuwa information gyolina okuwa abantu bali mu central government abalina okuwa information ate kwata ku Buganda ekwata ku Bwakabaka waliwo abagikuwa this is what people are faulting you for my God obwaka bwange tebujja kweyongera kusinga kokko wano nikye tugamba tukowoola Obuganda bwonna bwe muli temussa mukono tusigale nga tuli kumulamwa